guys kati senga obuweereza buno bwava Kyasuman tusomesa abakyala n'abaami okwawula bye bakola ebweru. Obanga ebweru oli minisita, oli judge, oli police officer, oli military, bw'otuuka mu maka ate oya biri by'okoze ebweru obyeyambulira ku ki? Ku mulyango mu maka n'oyingira ng'omukyala ng'oli mukazi, n'oyingira ng'omwami ng'oli musajja. Nekigamba nti abakyala tukola emirimu gy'awaka teryatusasula. Ffenna tukeera ne tugenda ku mirimu naye gwe omukyala bw'okomawo olina okusooka okebera ebbedi ali atya omala ekyo tegeka mazzi tegeka caayi tegeka mmere ate saavinga ate kola ki? That is domestic paid work. Tukimanyi oba oyagala okuvaayo okole bizinensi okola ekimu ky'oyagala okukola olina okubeera n'obuvumu era ng'omusingi gwaffe eno conference twagala kubeera okuvaayo n'obeera obw'obuvumu. Corporate people, government leaders, people in public service. This is a conference we need to attend. Because when you look at the caliber of the people who are going to be speaking to us, and you look at the trajectory of where the world is going, where economies are going, where business is going, we cannot afford to settle for less. So you can be an excellent steward.